Jingo alese information ekwata ku mirambo gye tutwala mu ggwanika ate egimu ne gitakola ki abantu bananyini jjo ne batakola ki ne batagiclaiminga. Mortuaries buli bwetufuna incident erimu okufa omuntu oyo tumukwata netumusitula netumutwala mu ggwanika mu ggwanga lyonna. Bw'aba nga amanyiddwa ku kyalo nga babadde balwana n'afa, abantu mu dakiika baba batuuse dda ku ggwanika kubanga already ne information eyita ku kyalo. Ate mujjukire nti tulina community policing engagements zaffe n'abantu ba bulijjo. Bw'aba bamukubye masasi bamuse all those usually ojja kusanga nti abantu batuusibwako okumanyisibwa, naye tulina abantu betuze nga poliisi nga tulaba nti usually abantu baabwe tebatera kutegeera kibaddewo. Okusinga kesi zino tuziregestarenga mu bantu abayinamu obulwadde bw'emitwe bemutera okuyita abalalu. Waliwo bw'osanga omulwadde w'omutwe nga amaze ku street nga ku William amazeeko emyaka 20 alya mu kasasiro. Of course bw'amalira emyaka 2 ku kasasiro kiba kitegeeza ababe either tebamufaako oba tebamanyi nti najali oba nabo tebaliiyo. So usually omuntu ng'oyo n'amala ava mu bulamu bw'ensi eno, bwe tutwala omubiri gwe mu ggwanika, engeri gy'abadde tebamukima era ne still tebajja mukima kubanga ku street abaddeko nga teri amukima. Then waliwo kategori endala ey'abamenyi b'amateeka bano be batera okuttira mu mob justice. Azze okubba ku kyalo ssaawa 9 ogw'ekiro abantu ne bamuttirako. Mu poliisi tutera okubuuza n'omuntu waliwo amumanyi nothing. Omuboddeyo bwe bagitereka mu mochari bwetandika okwenonekamu, of course aba city council bo bajja kutwala bakuziike, naye era ndooza mu luzungu sikyogedde naye wano kankyogere. Kyemanyi nti obudde bwonna abantu bwe balabikira wabeerawo sisitimu ebeera mu ggwanika gye baba baleseewo nti bwojja bakutracinga ne bakuziikula oba kye tuyita exhumation. So abantu abo bakola ki? Bamala ne bafunibwa bwe banga ogenze n'obaclaiminga mu ggwanika. Ekisembayo ayogedde ku kya waliwo issues president ze waga guiding police obanga mentioning ku police about elections. Kyembadde njagala okugamba nti commander in chief wawa empabula yonna eri ffe aba security, we take it era netulaba engeri gye tugiteeka mu nkola. Naye obadde oyagala kumbuuza nti nkuyamba okutegeera ensobi zaffe, nze nga nze lusooke sizirina wano, naye at strategic level issues zino buli bwe zijja naawe wekka bw'otuwa guidance tugiteeka mu nkola. Mwebale nnyo ewa maka ga Bobi Wine nti poliisi mukyaliyo eri mu maka ge. Tulina deployments around amaka ge kubanga tulina interests nga security n'okulaba nti tewabaawo obumenyi bw'amateeka obubalukawo nga businziira okuva ewuwe. Curfew, Dr. Mala abuuzizza nti waliyo curfew tewaliwo curfew kubanga curfew ndooza at least wekinyonyola nga mu Luganda
kafyu yenga bwe mwalaba bwe twali mu lockdown ya covid entambula eba restricted, wabaawo okusomozebwa kungi mu bantu ababagala okutambula okuvaana okudda eno, naye kyetuyina ye police checkpoints. Waliwo ezimu eziri ku highways, waliwo ezimu oluusi abapoliisi baffe ze bakola mu lufuuti lwaffe tuziyita snap checks, nti oyinza okuba okyavuga ng'ogenda kyali wajala ogenda okusanga nga tusuddewo ndowooza mutera kukiyita emisanvu oba ekiddo. Naye mukadde nga kano mujjukire okuwerekera abaana abato nga baddayo masomero. Tuzze nga poliisi nga turegisteringa emisango, osanga nti abaana abato ennyo abo bwe mutabawerekera waliwo abantu enkozi z'ebibi ezitaking advantage ne babawamba, gyegyo emisango gy'otera okuwulira nga baagala ssente ku bazadde. Then era nga kyekimu ku ekyo naye wano nga twagala okuvaayo, especially nga twogera ku baana ab'obuwala, kubanga abo bo bali more vulnerable than ab'obulenzi. Am I correct? Ab'obulenzi? Okay. Nti ng'abazadde muteekemu ku maanyi. Then n'obudde bwe batambuliramu, nti obudde bwe buyitirira ennyo, especially nga ekiro, vulnerability y'abaana yeeyongera. Ate awo we tusabira ddala nti either abaana batambula ne bannaabwe nga batambulira mu groups, kubanga tumanyi nti waliwo amasomero agamu agasomesa abaana paka obudde obwawalako. Waliwo olusi bwe muba ndoza mutera okulaba abaana abamu nga bava ku masomero ssaawa emu ez'ekiro. So ekintu ekyo nakyo twagala mukitunulemu ng'abazadde. Abaana bwe muba mubatwala mu bisulo, tusaba mukebere nnyo suitcases zaabwe oba boxes ze batwala. Abamu bwe muba temwegendereza bulungi mujja kusanga nga batutte ebiragalalagala masomero, abalala batwala n'ebisi, ebiso, ebintu ng'ebyo, especially abaana baba bakuzeekuzeemu mu myaka. Then waliwo ensonga endala gye twagala okusharinga n'abazadde era n'abannannyini b'amasomero.